Zesula Senyonga tempo zo kutusako muziki ya mawulire bikunywa kuna kungano lero. Beautiful Tuesday emera erietya buli kimunsu ya kitambulira ddala bulungi nnyo webale kubeera nga ate ekintu ekikwasaganyiza ddala mawulire wegali nnyo mangi nnyo olunaku lwakubiri nga bwe nkugambye wegale okubeera mpozi nga atega kutusa olunaku olwajjo poliisi yakoze ekikwekweto mu kibuga Kampala, more especially ku arcade zaawo cafe Mutasa Kafeero Majestic ezo arcade ezo zitunda nnyo amasimu. Kati arcade ezo gwabadde tazimanyi okusingira ddala amasimu batunda nnyo amasimu amabbe nti omuntu akuba amasimu akuba n'essimu n'agenda n'atunda eyo. Bali abaana olutuuka essimu olinza okujjanga ebadde esoma siriyo ndala ne bagiflashinga ne bakyusa ne siriyo awo endala. Oba ontegeera ne batandika okutunda. Kati ekikwekweto bino kyensinga okumanya nti abasajja bano abapoliisi abamu babimanyiiko era bwe bakwata abaana bamubuuza watunzeewa nti ku Mutasa Kafeero. Kati ye ajjanga essimu emuleese eryemu oba kitegeera ajjanga essimu emuleese eryemu okukakana nga bayodde edduuka lyonna bo gwe gubeera ki omugano gwabwe. Ojjukira omugenzi Kirumira eyali mu poliisi omupoliisi oyo gwe bakuba amasasa we Bulenga yakugamba nti abantu abo abapoliisi bonna basinga bamanyi abaana abo gye batunda amasimu. Era kyova olaba oluusi bw'ogenda ku poliisi CPS ngeyo oli akubuuza essimu yo bagibbye nti ye bagibbidde wa nti ku ssaawa ya Queen ng'akubira gwamanyi komanda wo ku ssaawa ya Queen oba bakubidde wa nti wano ku Bati Valley nti ye ng'akubira komanda wa saidi eyo oba kitegeera. Kati babamanyi neweera nga bawulira nga yala zibakuba nga bagamba owe tugende tukole ki tusooke tutafute yaawo tunoonyereze waje tujja akawogo. Ebintu bino ntera nnyo mbiraba nga amasomero ganaatera okuddayo awo ne wakati wa taamu awo abasajja era abatrafiki abo bateekawo nnyo embeera ne bakola ebikwekweto bya driving permit bipapula biki but in essence baba tebali mu ebyo baba banoonya kasente kagenda bajja mu mbeera bakuzaayo baana ku masomero. Kati ne bano obwavu bwe bubaluma nga bagamba tulumbe Mutasa Kafeero bakusanga n'essimu emu enzibe n'endala zonna bazitwala oba bakusanga n'essimu emu etalina risiiti ebirala byonna babitwala. N'olwekyo tubakubiriza nga Bannayuganda oli mu bizinesi ya kusuubula lwaki osuubula essimu emu oba oli lwaki agamba nti nkuguza essimu bweti kuba mwenna mubimanyi mubimanyi abantu abo babba essimu ezo oli ogigula kweka giri mbabuuza n'obabuuza wa weetayita nakugamba nateete teyita oba ntegeera enateete teyita kuba gyaba yagikuba bwayise teyita gyaba yagikuba ne mugikwata ne mugitayirira kutayirira kwe kukyusa serial number n'ebirala laawe yanguwaawo ne bakyusa kati ne baguza. Gw'okanda kugula iPhone tugeze iPhone oba kinga 14 13 ndiye kakadde kamu kitundu kamu oba bukadde bubiri yo linagiguza kakadde kamu kitegeera nogamba gayita nsedde bambe kumba kuguza ekintu ekibbe ekigenda okuleetera ebizibu ekintu ekibbe ekigenda okuleetera ebizibu naye kennyini wooli owulirenga n'emirembe gikuweddeko naye nga lwaki wandibadde obeera ku dduka nga amakampuni gye gali mugamanyi bulungi nnyo agatunda amasimu agataliiko bizibu. N'ekirala njagala kubuuza poliisi okujjako okwagala okuwestinga sende y'omuwoomusolo mbumukula bikwekweto okutiisatiisa n'abantu abalala. Kamera za kibuga Kampala ziraba buli wamu n'oli ne bamukuba tteke mulaba nti ono ali ku luguudo bwe luti amukubye tteke azze wano nga zirimu ekiddi oba 3D nga mubalaba bulungi nnyo. Lwaki mumulina n'atambuza essimu ezo mpaka gye zigenda? Mugenda kugamba nti tuba twagala tukwatireko n'abalala bla n'ebirala fine mwe mwagala mukwatireko n'abalala bwe mubakwata ne mumalawo obubbi mumugende nga mukwata buli omu. Kati olede gw'ogenza okutte eyagula essimu naye ate yagibba tomukutte kitegeeza tomazeewo bubbi soko kwate yabbe essimu
soko kwate yabbe simu n'oluvannyuma okoleki olukolowooze ku kyokugamba nti simanya ogenda blabla n'ebirala naye abasinga daawo sibaya bikoze bitalelere ababbi bangi nnyo nga kamera zisobola okulaba kinnuma okubeera nti wabeerawo omusango ogubeera gwakoleddwa poliisi neevaayo nekola statement nti kamera zaayo tezaabaddeko ng'osanga omuntu nga alina residential just makabuka gawaka nga kamera we ne bukubanga amasanze tegaliiko bulina backup za sola n'olaba ebitaala by'oku nguudo ne bajja ne babibbamu battery naye nga bwe babbye battery waliwo kamera ya poliisi era poliisi neetalaba. That's why nze nina ekintu kye ngamba ne bagamba nze ndi anti government ebintu ebisinga poliisi ebikola ezetaala z'oku streets ezo ezibbibwa street lights ezo either abazisibamu be bazibba oba poliisi ekolagana n'ababbi oba basatu ne bakolagana omubbi n'asibayo ettaala ne poliisi bwe mba mukyewakana muveeyo oŋŋamba otya nti lwe babbi amataala kamera tezaabaddeko lwaki ne babba amataala kamera tezibaako ziba zaalazeewa zinywa omwenge nti ziba zaatamidde kale kazitulageko ekifaananyi nga kibi nga tekitegereka nga temutegeera naye omuntu ng'abeerawo wali eri ne footage naabula imagine footage naabulira ddala neweebuuza bano abasajja babeerawa kati walabye ensonga yo n'omulenzi eyatta abaana olw'okuba nti yabadde nnyinnyitivu nnyo era olaba nga balina banoonyeza ebyekwaso wamu ne bibula era abamu bakugambye wano kamera zaffe tezaaliko naye eyawano yamukwata ng'ali wano and I'm very sure footage oyo abasinga gwe mwakozesezza abamu mu bintu bya kooti ebyo footage oyo yateekwa okuba nga ate yabaddewo abantu ba bulijjo nga si wa poliisi nga mumuwatereeza naga gundi wali alina kamera nti yetuwe ku footage wo ne babawa kuba okusinza ku clarity ze tumanye eza poliisi eza kamera zaazo n'ebirala byonna bw'olaba footage gwe bakozesezza ku kookero ng'alimu akaceere ng'alimu akaceere naye nga no nedda kyayitiridde si kirungi mwetereeze poliisi mulwawo nnyo okurespondinga ku bintu ebimu eby'ensonga ne murespondinga ku bintu ebyakyagulanyi ne Besigye kati njagala babuuza Kyagulanyi tattangayo muntu Besigye tattangayo muntu Okero yassa abaana n'abalala gye bali abatta abaana but you come late ebyakyagulanyi mugirawo atattangayo wadde n'omuntu atalina weeringi kutta muntu oba ntegeera naye ogenda owulira simanya biki nga baayise dda kamera zammwe zibeereko always bwano mugenda ne muyoola abaana b'NUP abafuutu soja mugenda ne mubayoola kamera ziba zabakapityalinze bwe mugamba lwaki bo zibalaba ababbi nga tezibalaba kamera zirabako bamu na bamu oba lwakuba omulimu gulimu mu gusponsoring ogw'obubbi I'm very sure abaana b'NUP babafuutu soja ne baani batandika okutemeranga poliisi babakiza ne bagenda ne beekalakaasa ewa Kisekka nga le banagenda okwekalakaasa bakubaako kye bakola basobola kutemera poliisi abali ni kyaji weekanga kamera tezirina wadde n'omu gwe zirabye unless nga oba omuntu top man avuddeyo n'agamba nti naye kino kijja kitya kino nga tekisanye kubeera bwe kiti awo bajja kulaba nga bapaapaala but all in all Kirumira yavaayo n'agamba enguzi obubbi n'obutemu biri mu poliisi oyo bamukubirawo amasasi bigenze okuzuuka nga waliwo okunyigiriza okw'amaanyi ennyo nga byeyogerako omusajja watu byebiriyo abasajja abatta Kagezi n'abalala n'abasiraamu na biki nga mu poliisi mwe bali bayinaayina newebuuza kati kasajja katubatta kaaki ffe nga abasiraamu tukkiriza nti ajali yali etuuse bati oba oli awo yapapizibwamu yinza okuba nga yapapizibwamu lunaku olwajjo Katikkiro yaguddewo mpozi ate olukiiko
ogiyite parliament ya Buganda olunaku olwajjo ne muzimu ku nsonga zeyogedde yagambye kwe kuta abantu nakoonako ddala ku Eddie Mutwe n'agamba tewali bujulizi bumulumika, tewali obujulizi bumuluma, lwaki tateebwa? Eddie Mutwe bamute, Eddie Mutwe bamute. Lwaki kooti za ya Onyongo yadduse nnyo, lwaki yabano tedduka? Kale naye abano edduke obujulizi bubakwate mubasalire tumanye nti bali ku kibonerezo bagenda kuwanikibwa kalabba. Bombanga obujulizi mubulina ddala nga butuufu weebuli ne bwe bwate buliiwo mulimba nnyo bantu bange nti waliwo embeera gy'otuukamu ng'oswala buswazi naye nga bwomanyire ebya Uganda abantu abamu tebaswala bintu bya Uganda abamu tebaswala bwe bityo ekivaamu nga bagira bwe bati wano nno Katikkiro nkubeeyogeddeko ng'ogyeko ebyabasibe ba NUP okusinga asinga kutegeera ndowooza Eddie Mutwe ne bangi gye bali eyo Wawaiswa Mufumbiro Bobby Giant n'abaana abalala bali eyo ddala. Mugenda basiba myaka emeka? Mugenda basiba myaka emeka? Wano nno Katikkiro yavuddeyo n'agamba nti n'obuli bw'enguzi, the fight against corruption must be serious and equal for all. We should not continue to hear of powerful individuals implicated and they walk free while ordinary citizens suffer. Nti obuli bw'enguzi bukolweko mangu ddala buleme kubeera mukyawula baana nga waliwo agaana n'agaana bali abanene bo tebibakwatako. Bano ba ordinary people abamu abalowooza nti nabo banene nga bannandutu nga kimala kibalya. Oba ontegedde nga kimala kibalya nga baddanga bakaaba. Awo tubagambira ebintu ebimu mwalinga mubirabanga ebyolusaago Kyagulanyi yena abagamba mujja biwulira kati mutandise bifiiringako. Nze buli basiba abasajja abo abanene nabo abali mu gavumenti nga bannandutu abo nga okolera gavumenti bwe bakusiba I'm okay with it because mwe mukola ensonga eno. Kati tubadde ku gundi ya Severente Bill okusinza ku Betty Namboze agamba abali basembe ebintu bino bali 2 out of 10. Munana nga tegubawagira ne weebuze bakipapirira bakitwala wa bakyagazaaki. If we do not use the opportunity of Severente Bill to redefine who we are as parliament, we are going to be recorded as the worst parliament since independence. Omukyala Betty Namboze bakireke bwagamba nti bannaye bwe tutakozesa mukisa guno kwekalakasa na kuteekawo mbeera okulemesa Severente Bill nga parliament bagenda tuwandikawo nga parliament ekyasinza okubeera embi mu nsi yonna. Etteeka bya batya Severente Bill obwetengereze ndoze balinzo okigira etteeka erikwatagana ku bwetengereze nti Uganda gwanga eryetengeredde. Oba ntegedde Uganda gwanga eryetengeredde era mu bwetengereze bwalyo likulaga nti teryagala interference kuva wabweru oba mawanga amalala. Kyova olaba n'omuntu bwagenda n'akolera mu ggwanga eddala aba takyali munnansi wa Uganda okusinzira ku tteeka lye baleeta. Nabagambye etteeka eryo babadde balina bye babagambye balongooseemu naye olwedde byabadde byakuteesaako basoma page ku page gwoteesa otya nti nze nno mbadde nga tukutolerere ne bagenzo oddirator ng'olwedde ye nga ye omukulu Keke yaddewo page ye n'agamba kino kirina okubeera nga kikolebwa. So kati omukyala Namboze kyakugamba nti bannaye parliament eya Uganda eveeyo kobere ng'oliwo NRM kino naye kikukwatako. Nammwe mulina abaana abasomera ebweru etteeka libakwata. Mwe mukyasinza okutwala abaana okusomera ebweru, mwe mukyasinza okutwala ba relatives bamu okujjanjabibwa ebweru. Oba otegedde mwe mukyasinza okubeera ng'ebintu ebyo mubikola. Etteeka lino singa libeera bibakutteko mugenda kuddawa? Namboze musindike ekyammwe kye musindika. Musindike ekyammwe kye musindika ne bwe kinaaba kiganye abantu baligamba nti baakirwanako. Mulina ebintu bye mulwanyeko ne bigaana naye abantu babeera content ne bagamba
etteeka lya tegikwatako niwe nagita etteeka lya tegikwatako mugijjukira bwe bali bagenda okukyusa egirimiti na biki mwalwana kye mwalwana mujjukira etteeka ly'emmwanyi mwalwana kye mwalwana kino mulwanire ddala nga epalamenti yammwe esembayo nga mugenda kuleka legase abagenda obbiyisaawo babiyiseewo mukama waabwe yabagambye babikolemu ennongoosereza bati bye bakoze simanyi oba yabadde ayagala simanyi ne twebuuza ani asinga okwetaaga ekintu kino abannaddiini bavuddeyo ne boogera ne bagamba ffe tetulyagala naye oli yajja kugamba abo tebalyagala because bajja nnyo obuyambi ebweru yoli kyajja okugamba kati kale gwe nga gombaka wa palamenti tolina buyambi bwojja bweru kati yamba ensi yo ekitwale nti gwe akasenteko kakolera waneeno naye oli mu kutaasa munnayuganda ebyo byonna ne Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda abyogeddeko nga ggulawo olukiiko lwa palamenti ate era nga bamwebaza okuweza emyaka 13 ng'akutte eddamula abyogeddeko. Nze ku lwange ndaba Mayiga ayogera bw'omulimu gwe gwakwogera tagenda kukwata mmundu akube omulimu gwe gwakwogera ku kibi kyabeera alabye kwaddalira weebuze edi mutwe bujulizi babunoonyezaawa kyekiri kye nabagambye kamera zikola kubamu abala tezibakolako bw'oba ng'olina obujulizi ddala muleete n'obujulizi bwo n'omugambi olaba wano edi wali okola bwoti wano olaba wano wali oli bwoti nga bwe mulina footage za Onyumu Okero nga mulina footage we ne bino bwe mubikola abasajja abo baleme kwegaana ogambe nti wayisa mufumbiro etteeka bweti ne bweti wakola bwoti ne bwoti omusajja omukyala we yafa n'atamuziika na muziika ninga akaseera we bagamba bintu byamukwasiza ate musajja watu yali mu kuddwaliro nga jjanjaba mukyala we ne weebuuza abantu bano ddala ani aba balira ebintu ebimu ebintu bino mubirowoozaako nga mugenda obikola oba temubirowoozaako nze mbatunulira ne ŋŋamba mwagira waneeno waliwo ebintu ebimu ebinsanyusa waliwo akatuwe katuukidde nga mbutuufu tekaliiko oba oli weenaalemu oba toli weenaalemu aga amateeka gonna ge mukola buli process namuleteeza okunyigiriza abantu ndowooza mwalaba ebyokugoba abantu ku luguudo byakuba buli omu nalabye ejjo Uhuru ng'agamba ekyo kirina okuyimirizibwa nze nkulidde mu Kisenyi era nzaaliddwa mu Kisenyi Salimu Uhuru nga bw'agamba bati Salimu Uhuru ekyo nze nkulaba nga ggwe ali mu kulimba obulimbi abantu nti yonna bigenza okujja olwedde nga mubimanyi balangirira abantu okuva ku nguudo obuyumba bwonna n'abatembeina buli kimu nga mwakamaliza campaigns zammwe kitegeeza mubadde mubimanyi nti gyebiri ne wano muvayo kuteekamu buteesikkangamu abantu bati bagambe Salimu yatwogeredde ninga ebisinga mubyogera kubeera nga kugumya bugumya bantu ninga ekituufu mukimanyi mwabaka b'enaalemu mulowooza mugenda beera abaka b'enaalemu paka tekisoboka gojja kubeera enaalemu naye relative vote tagenda kubeera w'enaalemu oba tagenda kubeera minisita agenda sigala nga muntu wa bulijjo abaana bo bagenda kusigala nga bantu ba bulijjo Katonda kuba omuggo paka palamenti n'otaddayo n'olwala ebirwadde ebikambwe ng'omwana we ali bweru yalina okuweereza ssente kati ng'olina kukuba ssimu oba okubira bbalamu ate mulamu mwemanyi bw'oba tokyali mu saavisi oba tokyafiibwako ekyo kye mulina okumanya kubanga tokyali mu saavisi ekitegedde kati mwabadde awo simanyi ate biki mujja biwulira mubitegeere mugambe nti bano bati bali ebintu tetuyogera nti kubanga tukulitisayizinga tukola biki nedda tuba twogera okusinzira ku kiki tumanyi na biki ebigenda okubeera mbuzi ng'oba oli awo biyimirizaawo abantu mu mbeera ennungi